Zino ze zimu ku nnyumba ku byalo eby'enjawulo okuli Ntooke, Gaaza, Bwetyaba n'ebirala mu ggombolola y'e Kayunga ezisuuliddwa kibuyaga mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abatuuze ku byalo bino batutegeezezza ng'enkuba eyabadde mu kibuyaga mu budde bw'ekiro yabalese beeyaguza lujjo. Twadde tugenda kwebaka. Twagenze okuwulira ng'ensi yeenyeenya yonna, emiti gyenyeenya, ettaka liyingira, enkuba etukuba, muzira gutukuba munda. Nengamba Mukama Katonda leero tufudde tutandika kusaba. Emyansa nnyo. Nenjagala nsituke nzigenda-beko wabweru mu ndabirwamu. Mba ntuuka bwe nti muddira amabati ne gavaako. Buyaga tikudde ate n'omuzira ne gugwa n'enkuba n'etonnyera mu katono si nnyingi, enkuba teyabadde nnyingi, kibuyaga yabadde asinga n'omuzira. Kati bano tebamanyi kyakuzzaako mu kaseera kano baagala kudduukirirwa. Naye abantu babonaabona, tetulina kyakulya. Matooke ffe ge tulya y'emmere naye tetuginaawo. Muwogo yenna yaweddeko ebikoola agenda kukaawa. Lumonde yenna yaweddeko ebikoola. Bannange twatuuse ku kizibu ky'amaanyi. Tusaba buyambi mutuyambe kuba kino kituguddeko kizibu okwetegekera abantu tetulina yetugenda kuba nga tusula ate sizoni ya nkuba. Buli ssaawa yonna ebeera egenda kuba etonnya. Tetulina etusobola kugumira. Tetulina ssente bulungi zisobola kumala kintu ekyo mu sipiidi okuggyako nga tufunye obuyambi. Yasini Kamulegeya ne Hafswa Namatovu bakansala b'eggombolola eno bategeezezza ng'ensonga z'abatuuze ekitongole ky'ebigwa tebiraze bwe kisaanye okubadduukirira n'ebikozesebwa omuli amabaati, emmere n'ebirala. Tukubira gavumenti eno omulanga, Prime Minister's Office, tugikubira omulanga ebeere ng'evaayo ejje okole era etuyambireko ddala kubanga abantu baffe baafiiriddwa bingi nnyo. Baafiiriddwa emmere yonna yasiguse, muwogo yazze kungulu, ebitooke byonna byagenze ku ttaka, kwegamba buli kimu mu bufunze abantu baffe baafiiriddwa nnyo. Extension officers abakulirwa eggombolola eno Mr. Bossa nti okutandika olunaku lwa leero tusuubiza okutandika ssaawa 8 okujja okutandika okukola lipooti kukosebwako abantu baffe bonna ababadde mu njege eno. Joshua Kampi, ssentebe w'eggombolola y'e Kayunga, atubuulidde ng'eggombolola bwe litalina nsimbi za kudduukirira abantu bano. Gavumenti yaddira amagombolola n'egafuulira ddala okubeera nti nno tegalina mugaso wabula omulimu gwaffe kubeera nga tukola report nga tukozesa omulimisa waffe agenda kujja akola report zonna ziforwarding ewa kawa ziforwarding ewa zigende paka ministry. Otherwise fenga ggombolola tulina yadde akatono ketusobola okugamba nti katukakwasizeeko kubanga n'akasente kokka gavumenti keetuwa okutambuza emirimu gy'eggombolola nako kennyininyini kaki katono.